Yes, okay, right. Tujitandise bulamba cha Nigeria super with me boy VJ Joshke. Katutandise ne mwana mulezi kididike. Ngenda kumuyita Kakairo ogenda kumanya lwaki. Happy birthday. Kati akedde kumacha mwana muwala ono. Amwagaliza amazaalibwa amalungi. Doris. Amuyise Doris. Naye nze ngenda kumuyita Winnie Namaganda. Best Winnie kakonyumire. Ate lwaki nedda. Kati Kakaire Doris ayagaliza Namaganda amazaalibwa amalungi. Yes, ahead. Namugamba nkwagaliza emyaka emirungi mingi mu maaso. N'abaana nga batwetoolodde abava mu ntumbwe zaffe abamwagalwawe. Yamugamba Kingsley Sokonde. Ekituufu kiri nti nsiima okubeera ng'onjagaliza amazaalibwa. Naye mu bwangu dda ngenda kubeera mukazi wa boosi wo. Ne naawe tekisoboka. Nga lwaki ongamba muno simufumbirwanga lwaki? Gwe ky'oba omanya mukama wo mwagala. Ate era tugenda fumbirwaganwa mu bwangu ddala. Kati mukulu taata funa mulala nze neesonyiwa. Ne kati mazima ddala nsuubira otya okumuvinga ono nga gwe mukazi gwe njagala. Guuni nze sikwagala njagala mukama wo. Kyogamba ogenda kufumbirwa famire yakikomya mu kkubo. Yalinga ayagala omugamba oyagala kufumbirwa omusajja alina famire. Yamugamba Kingsley ndowooza otegedde lwaki muyise Kakaire. Kingsley mu Luganda kitegeeza Kakaire. Tompakanya. Oteekeko like oba owakana. Kati ono mukazi we mwagalwa we n'ensibu we twogerera ali mu laavu ne mukama waabwe. Omanyi mukazi w'okubeera ng'ali mu laavu ne mukama wo. Yamugamba nze n'omusajja nga sinnamusinkana twali twakita. Okitegedde kati bambi tema nze naawe fuluma omukazi yali yakita. Naye bambi Kakaire yali akyayagala mukazi we. Kakaire ne Namaganda baali bakyali mu mukwano. Naye tugambe Namaganda akyuse lwakubanga munange levo. Kati ayagala ssebo odugu. Nange sente nedda. Kakaire yatambula ng'awulira obulumi n'agamba yandibadde gwe. Niba naye kasasiro kyono omuntu bamukakabukasa omukwano. Omukazi ng'alinnyeemu ku level my brother. Yes, okay, right. Tuba tujitandise bulambalamba. It's me boy VJ Joshke. Mungeri enjawulo njagala okusooka okutumira ate kuba besti bano wamanga bano mu mwezi guno gw'omunaana okutandika ng'ennaku z'omwezi abiri bebamu kubakutte mu nsawo zaabwe ate ne baweereza mwana mulenzi Jokathi ebirabo. Jokathi kekana kafa akato akazaalwa nga 2 ogw'omunaana 2025. Jokathi Shalom Kisige njagala okwebaza Besti Naomi Kabize, thank you so much. Besti Winnie Namaganda, thank you bingi. Besti Shanita Nanyunja oyangalimu A1 family, thank you so much. Jajja w'omwana Peruthi Namugerwa oyaba mange nyabo jajja ekirabo kyatuka, thank you so much. Skota desenga w'omwana Daphne Keila oba tushe the golden heart queen oba queen AC kale gakotade ne Senga Swiha base na kujengo Senga Swiha, thank you so much. Senga Swiha oyo no celebrity best team sang ku YouTube Swiha base na kujengo jabo musanji wa like tutandike. Alright, kati etanditse bulambalamba bajise thirsty trap naye ateze bwana to enjiyise ate my love my wife loves my boss kididike ku screen. These are the great ye mwami we wechiwalata yamugamba by'omugugu kati omukyalo ono yakajja birimbadde nkubira kubiri munda kati etandise omukyalo ono yakajja atandika okubeera n'ono omwami owulya bulungi naye ate kimuweddeko bw'asanze nga ate boyfriend we ate mukozi w'ono omwami yabitegeera bulungi n'agamba tumutwalako obutwazi oba egenda mu maaso. It's me boy VJ Joshke Nigeria okuva mbanafu abalaligi films songa ate omutaputa ye VJ Joshke Salungo waneno okuva mu JKP oba Joshke Productions. Kati bajja ne batuuka ewaka eno emmotoka ono omwami ye boss ngenda muyita Wilbert Mukundane age Uganda
Yadde mu film bamwisa Odugu. Kati Wilbert ye mugagga. Namaganda ye mukazi we. Kakaire ye nanyini mukazi omutuufu. Kati wulira akatogo mu nnyumba. Mukazi wo nga mwina okubeera mu nnyumba emu. Nenga mukama wo yamweveera. I'm glad that you decided to move in. Kati omukulu yagamba ndi musanyufu okuba nti nnoze okutandika okubeera nange bulijjo kigaana. Kikino kizze. Yagamba naye. I don't like that word. Okimanyi ebintu bya naye nze sibyagala nnyo. Namugamba olaba. We can't stay together. Bambi tetusobola kubeera ffenna kumala bbanga lino. I want to be reunited. We need to. Bazadde bange bagenda kunnyiigira. We need to go meet them and. Tulina okubasisinkana tukole ekintu mu butuufu. Kyagala kiwasa mu mateeka. So. Nagamba tugenda kikolako mu bwangu ddala. Sure. Okakasa. Sure. Nkakasa sente diriwo automatically okugira obugizi nkikuba embaga. I love you too. Nange nkwagala kalaawo nno. Bambi omukazi yenna anyuma okujja ku lujja. Naye baba batyaga n'akomyawo naye endala. Okay. Naye yaki? How about an introduction? Labayo kale wakiri tukyale. I want to be on the wrong side. Kale embaga ejinajja oluvannyuma nze saagala kubeera nga nkuubana ne bazadde bange baagala munzije wakakyuka gwe yagala kumpisa mu kawundo kyokka ogamba muno obudde teba. Namugamba omanyi. Ngenda kufiisinga date. Tukyale kale. Fix a date. I will go see them. Nja genda nkyale. Fine. Kinaaba fine ekyo. Namugamba awo nno kale. Without a smile. Mama nga tekuli simayiro. Namuwako ya 2. Smile. Ne nawe seye ya 2 malayo yakaasa. Ayo omuntu nga yakusimayiringiddeko ebyekiyaye. I love you when you smile. Namugamba nkwagala nnyo ne simayiro yo. Nga nkale. Yes, fine. So I'm going to be traveling. I have an emergency. Kati mukulu Wilbert ye n'okutravelinga. Ennyonyi yazifuula bugaali. Ngenda Canada. We're going to Canada. Nange tugenda Canada. How you told me to go? Nange yensonga lwaki ongabe mbunzije mu bwangu tugende ffenna. Prices. Nedda ngenda nzekka. Yeah? I'm going alone. Ngenda nzekka. It's an official trip. Official trip ya mulimu. I don't change anything. Ndaba tekirina kyekikyusa. Kati mukazi wattu ye Wilbert agamba nti agenda out. We'll be back. Naye omukazi abadde asuubira nti bagenda bonna. Omukulu agenda ku mirimu. Abroad agenda Canada. What is it again? Namugane kati lwaki kinyiizeewo. Tekyagala kireka bambi. Amanyi bamaama bano waliwo batuuka ne baagala omukwano gusinga emirimu. Ekintu ekyo si kirungi. Ekyo kyonkubuulira. Why would you have me travel all that distance, come here and then you know you... Kati mazima ddala yanyiiga. Nagamba lwaki ompisa ewaka gwe ssebo ogenda olwo olugendo lwo nambondeke wano kati enkumiisinge nga gwe oli eyo. Odugu's got you covered. Gwe tofaayo Wilbert akuyina mukundane. Miss me while I'm gone. Togenda kumiisinga nnyo gwe kyomanya ngenda kubeera ku kido akasimu kajjafuka akasimu. Gwe kyomanya kale ngenda kuwa ne kasente ensonga mbeere nga nzimaliriza. Wilbert yeesiga omusimbi. Kati ono ye nannyini mukazi. How's that any of your business? Gwe gundi nze okubeera ano tebikwatako. So you know he's... Okimanyi bulungi oli mukama wo si kyo? So you know what will happen? Kati omanyi ekinaatuukawo singa mba mugamba nti oninnya akagere ajja kugoba. Do this to yourself. Mazima teweekola kintu kino. That is the main reason why I came here. Labayo ensonga lwaki najja wano. To make money for... Najja kukola sente zaffe. Do this to jeopardize my plan. Nga ndi mu kusevinga tukolese. Hell with you. Gwe gundi gwe n'ebisente byo mugende mugeyeena. Owulidde? Listen. Laba. Just leave me. Gwe ndeka Hell alone. obeere mbaire byange. Get to do and do it well and leave me alone. Why? Why? Ne mazima lwaki tonkwatako magalo go. Omukazi yalinnya level. I do not want to be the reason. Gundi sagala kubeera nsonga lwaki oli mwavu. Sagala kubeera nsonga lwaki tolina mulimo. Kwegamba asobola omugobesa. Namugamba ne mazima omusajja gw'olinayo omumanyi. You asking me all these questions. When Bino byonna ombuuza byaki? am I supposed to ask? Listen. Linda. My fiance is going to travel. Bba wange agenda wabweru. Going to be the only ones in the house. So Ffe abagenda okubeera mu nnyumba eno. stay out of my... Kati bambi weefuge. Si kulwanga nkugobya ku mulimu. It's like what? Gundi kiki naawe? His right hand man. Namugamba omusajja oyo nze gwakubiriwe. Know this man. Nze mumanyi. Going to tomorrow. I'm the one taking him there. Ne gy'alaga nze amutwala. No crap story. Who asked you? Namubuuza owaaye. Me a beg. Ani akugambye abula ndekaamu.
omukazi yamuleka awo. Gumaki ekitegeeza ng'omukazi alinyerevu. Bagenda kubeera mu nnyumba bonna. Naye amugambye afuge amagalo ge si kulwa ng'amugobya ku mulimu. Egenda mu maaso. Kati munaayo omukulu emmotoka yino nga tugiraba yeewaka. Naye wano si weewaka we tubadde. Azze ku airport. Ladies and gentlemen, kino Kakayire kyabadde agezaako ogamba Namaganda. Namugamba omusajja oyo nze mumanyi ndi gwakubiriwe. Nejalaga nze agenda okumuvuga. Okay. Kati yamugambye agenda Canada. Ne mazima omuddala omusajja ayina Canada gy'agenze. Ayina amaka. Ayina n'abaana. How are you? So how did you go? Oyinza okuba omukazi n'odduka omusajja every olw'obwenzi. Omusajja mwenzi n'ogwa mu mbi z'omusajja ayina mukazi we. Okategedde. Anyway. Kati awo mba simanyi by'okoze. Si kwe kubuuka omusulo n'olinnya mu mazindi. Kati ali eno baawo agenze wabweru Canada. Naye n'amanye Canada gy'agenze. My baby boarded. Baby wange alinnye ennyonyi. Your baby. Baby wo. Even talking to you. Gwe biki byogera? Gwe totandika. On you. Nakuulabudde. Mukazi wo ng'alinnyerevu. Joyce, listen. Labayo Namaganda. Joyce, stop this now. Bambi, irilekere ekintu kino. Now, Yamusekere. Our plans, you and who? Why? Plani za gwe nani? Joyce, when did you change? Namazima dda wakyukadde. When did all this happen? Bino byonna byatandika ddi? Time and class. Saawa yonna class nalinnyamu kati ndi ku level ndala. What's to happen in life? Kati omuntu talina kutambulako. Move away from their current state. Omuntu tayambaleko n'anyuma, omuntu tagendako bweru, omuntu taveeko ku level emu kuddako ku ndala. My dreams are coming true. Kati munange ndi mu kutambula mu birooto byange bituukiridde kati. Ne mazima ddala. Ono kyamwewunza. What is it, Kingsley? Namugane buzibu ki Kakayire? Stop being a bone in my throat. Lekera okubeera akagumba mu bulago bwange mwana. I'm going to report you to. Gundi ngenda kulopewa mukamaawo. Do that. Baawe nno. Pay me and watch me do. Bw'oyinza okikola, gwe nnemera akola be bwe sikikole. Get up. Bambi kati tambula. Yimuka bwawo njagala kunzika mutwe gwange omukozi. Funa gyodda. Mukazi we. Ayimulavu ne mukamaawe. Kati mukazi we afuse mukamaawe. Naye ono amazima gennyini omuwala amwagala. Nolowooza omuwala byaliko. Kati omukulu Canada yeno gyali wekyoba omanya. Wagamba oli nti ngenze Canada. Amazima abazze wa mukazi we. Kati wayo gwe yasuubizza okubira amasimu. Mbwera tajja mu misinga nnyo. Kati mukwano. Yatunuulira essimu. Oyinza okwata essimu mukazi wo n'ajja n'akusanga ng'oli kwogera n'obumpwankimpwanki. Ate bamaama batiika. Omukazi ow'ewaka ng'omwagala ng'omuwa respect maama nnyabo. Toyinza kumala gakwata butsimu obwo. Kati akuba eri batuga. Akuba essimu omukulu eri agituga butuzi. Ono abimanyi. Yamutunuulira. Dagala ne bannange nedda. Ono yandibadde mukazi wange. Gwe lwaki otunuulira bw'otyo? Namugamba. Doesn't communicate with anyone once he travels. Namubuuza lwaki omukulu takwata simu. Ko ye waaba atambudde takwata masimu. Communicatinga. Wait, what you're trying to say now is that mbogezaako kungamba mbona otagenda kwata simu yange. Why you see him so? Tajja kukwata n'ojja mulaba amadda. it's a week and now it's been 10 days. Sya yangambye wiiki namba kati nnaku 10 tannakomawo. He returned. Ajja kudda. Ojja mulaba. So omukulu wa wano ayina enkola. Anyway, genda mu kiyungu nkuterekedde ku mmere. Omukulu wa wano alina enkola. Waba agenze out. Wangi? Communicatinga. Takuba masimu go ina mulaba makomawo.
wali eno gyali alikasigirye Canada wamwocha omalaga kwatira essimu erimu hello baby zibambuku kuba government ye Canada nkambwemu Get a transfer of 1 million to your account. yamugamba ngenda kuweereza request I want you to take my fiance out. njagala ontwalire na maganda wange out Do whatever she wants to do. mukole kyonna kyayagala okukola shopping byonna byayagala asanyuke Anything, just let me know. gwe kyonna kyayagala oba ekisuseemu ntegeeza kati mukulu mukundane aweereza akakadde k'ensimbi ono atwale mukazi we fiyanse we autu annange ayejjukira bano baagalana ye tabimanyi katugirabye kati ono ali eno yeetegeka alinda mwami I didn't ask you to come. owaayi sinnakugambako kuyingira Do you want a club? oyagala ntwaleko mu kiraabu With you? gwe ngaani ontwala ngaani My boss said I should keep you company. anti mukama wange angambye nkuwerekere Love him. Okay, yeah. kale waba yakusindise 11 p.m. then. saawa 11 tugende Alright. kale kati asose namubuuza ontwala autu nga gwani naye olumugambye nti mukama we kati awakkiriza kumba omwami ali eno n'ekiddafini tushemereirwe Also, he was a ese queen assistant. Don't worry, it'll soon be over after this project. Gosh. kati ate eno gyali Just get someone to go represent you out there. ate naye alanga trip ndala dafini yamubuuza ne mazima tosobola funayo omuntu n'akwasaganyiza mirimu Money's made. ne naawe okimanyi sente bweziti ezikolebwa tuzeetaaga Talking about. biki byogerako naawe sha I don't get it. mbutuufu sikitegeera It's me to start teaching my kids that money is the ultimate goal, owaayo oyagala simanyize mbeerawo making them lack no single morals. kwegamba abaana babeerewo nga balinga abanda banga single mother gwe nga toliiwe waka If there's no money, life will be hard. anti abaana bagambe nti taata aba agenze kukolayo waba tewali ssente obulamu bukaluba Debating the subject. butuufu nedda ssebo You and the kids want me to stay home too. gwe n'abaana mwagala mbeere waka I stay home. kale we mbeere waka We would not starve. tetusula enjala tetujja fa njala ssebo We're never starving before all of this international deals that are coming. nga bino tebinaba kubeerawo ebyokugenda ebweru simanyi biki nga twali tetulumwa njala nga wooli omukulu yakajja atandike tripu z'okugenda ebweru ez'okufuluma eggwanga sebo kati olagawo She goes to the bathroom. ngenze mu kiyigo munaye Stand. Organize it. abakazi n'ebizibu ekizibu kino ekizibu kiri That's what ogenda okukola nti ate musa sebo dduka every time. kati dafini bambi ayagala kadde dafini ye mukazi ow'ewaka keira senga wajjo kati ye mukazi ow'ewaka ne bambi kati ono bamutwala out omukulu yasasuliddeka out bamutwaliko out yaweereza request agamba omukozi we omwesigwa amutwalire omukazi wa bweru agenda akyakalemuko bannange kyajja kisaze kali ka half baked kakanya wabula tugende bugenzi tonkwatira naawe ne naawe naye nogwe guno naawe onono yatwala omukazi wa mukama we out Until you come back to your senses. n'amazima ddala nze ngenda kulinda paka woonanziriramu You know, I knew that you were dreaming. yendako nadde manyi oloota You need to come back to your level. Guy, onsuubira mbuze okudda ku levo yo mukulu nedda taata She said I love you. ye mazima ddala okimanyi nkwagala gundi gwe kakaire ulina buzibu ki lwaki toleka She said I love you. okimanyi naawe nkwagala namagana wabula ndeka oyo kasasiro nze ntwala ne out yamukaka kisi bannanga ali ku mukazi wa boosi we naye mbeera kale mukazi we lwakuba kale mukazi ye ayagala boosi nkikuba ebinnyo nkikube oli mulalu olina ekikyamu ku mutwe gwe bannange ebyaddala omukazi aba yasalawo awo omukazi aba yasalawo bannange yamukuba oluyi are you? I'm okay. I'm fine. How have you been? kati munaye abaako gwakubira essimu It's fine, but he's not around. He namuga munaye bange taliiwo go. agenze out See, yes, but I hope you are ready.
I hope you're ready. You're going to be my chief bridesmaid. Basi kati gwe ky'omanya. Beg. Enteekateeka tuli mu zambaga. Oli alina okuba emperekeze ye. Exactly. Get ready. Getting ready. Essaawa yonna omukazi ayanjulwa ewaka. Ayanjulwa eddenzi. Limukunda n'alitwala. Ani atwala? Winnie Namaganda. Please. Na designers now. Before. Kati buli kimu kiri mu nteekateeka ba designer buli kimu. No. Sebo seriously omukazi agenda kwanjula. Oba bakikola batya? Sebo yanjula omukazi omulala. Yina omulala gwe wawata. Kati oba bo tebabeera naye ne mbeera zaffe ze tubeera naye. Ayina ekiremesa bano okwagalana. Kyogere kati. Otakyogera? Osinikiranga ddala obulamu bwonna. This guy always says he's going to deliver the goods. Kati omukulu amuzza waka ndamugamba ono aleese ebyamaguzi. No, he likes to disappoint. No, he will not fail this time around. Nagamba munaye. He owes us a favor. Really? Yes. Kati mwana mulenzi emirimu gyagikwasaganya bulungi. With Mr. Shu. Yabiyingiza Mr. Shu omuchina. Of his goods. Okulabika nga ebyamaguzi bituuka. Smart. Bambi yamusiima empeereza ye. That's right, sir. Yes. Kwegamba kiringa wonaakola delivery naye ate n'oteekako agenda obitracking kwegamba n'ogamba kampani etracking paka ebituuka. Keka idea ke yazzaako. Really, sir? Bambi namugamba kale nja kuwaayo ne request ey'akasiimo. Abagagga abasiima we bati balungi. Balinga ba bestie bange. Besiti asiima n'agamba Josh kankuweereze ennaku zino kati nywa juice wa bitafeeri. Bo teba ya mutwalo. Anaga Josh kankuweereza amazzi. Waliwo omwana yankoze ekigambo nampeereza amazzi ga mitwalo 3. Mazima ddala. When you're fortunate. Nenga webale byanjawulo. Kati. Wava mirimu. You sound like this. You just my heart. Asanga Daphne. Daphne India. We barely spent time together and now you're leaving. But you know I love you Simusanyufu. so much. Wawa akaseera oleeta bya I love you. Naye tebikyakola makulu. Omukazi aba yeetaaga time. I'm going to make money that way. Nagamba tetusogenda sobola kola ssente bwetyo nga ndi waka. I need my husband. Nagamba naye nange neetaaga bba wange. Needs you too. Mutuufu n'abaana bakumiisinga. Okay. Nalabayo. After this Trip eno wenjivaamu. we're going on a vacation. Tugenda kwebweru uka vacation. Really? Oli serious? Hey. I hope you're not messed. Gonde kansuubire tolimba. Because I'll be sharing this good news with Kubanga amawulire gano ngenda gagamba n'abaana. Ate obamanyi mu kubanja. Serious. Mama nno osobola omuyiiya n'abivaako. N'abato nga babasuubizza. Okay. Era gwe ky'oba omanya obanga toli sure omukazi musuubize mukaama. Mukambe pi buli njagala kutwalako out. Wabiyingirizaamu abaana. Yamugamba mpa ku simairo. Awo n'alyoka agimuwa. Ne naawe tweba. Oguba mukwano. Egenda mu maaso. Okudde eno omukulu ate trip ye Canada teyaweddeko. Ah, baby. Back. How are you, baby? I'm fine. Maye okubeera nga wandibadde osanyukira mukama wo kubanga aline mukama wo mukazi. Have you? Naye nga bano baba mu bino bakunyiiza bunyiiza. Just that. Yamugamba obadde otya we sibadde bwe ntyo. Have you? Ono abadde takutawaanya. Yeah. Oyo. Kingsley. Mukambwe. Yamuwaayo. Kingsley. Kakaire jangu. Annoying. Andrew. Kiki mukazi wange obadde omunyiiza. Oh, I don't know Kingsley to So am I like? Ngate mukambwe muzibu. to my baby. Weetondere mukazi wange. Badde manya muwaddeyo 2. Jesus Christ. Yamugamba ogwo gubadde gumboggolera. Ate alumya. Ate ya wabula jangu wano ku ntebe. Jangu nzombuulire ebibadde bitya. Emirimu nga mingi. Kati oleete ne ku bugere buno omukube massage. Bino bye byenjawulo ebiwasisa abasajja ebbali. Omukazi wawaka batakyabikola. Katuba tuli wano. Who there now? Nezireeta Naomi kabize.
Brother. Ye uno. Good afternoon. What are you doing here? Olotase unyabo okola ki wano? No, I dey find my auntie o. Auntie Mabo. Bas azewa Auntie Mabo. Auntie Ma. Auntie Ma. What do you hear? Let's call that. Gundi wano tewali gwe bayita Auntie Ma. Address be this. Ndagirira entuufu yeeno. Address na see am na. Naomi yazze labayo wano. There's nobody here called Antima. Kale mbiraba naye wano tewali gwe bayita Auntie Ma. Give me the address when I Gundi eyampadde endagiriro abadde tasobola kumbuza wenzize we watuufu. Check the next house. Gundi oba ogezeeko ennyumba endala. Go check. Gundi wano wennyini. Gwe genda okebere munda olaba ani gwe bayita Auntie Ma. I want a village name. Gundi yayinza okubanga erinnya lye tukozesa mu kyalo ng'eno yakyusaamu. Na from Port Harcourt I from. Gundi nvudde Katooke Potako ekyo towakana besiti towakana Potako kaba Katooke avudde Katooke. My phone since. Wabula n'essimu yange yambuze kati amugambye amukubireko ye essimu Number for my dad. yabuze kati ate ne namba. Don't travel so that I no go lost am. Omanyi bwe mba ntambula saagala enve mu mutwe ye yataata. Where they sell pure water, where I won't buy pure water from. You know come Kwegamba waliwo engeza ate okugula amazzi. happen. They Simanyi amazzi gagenza okukkira enamba ezimu zisanguse. See, I'm the no- Oga n'ennamba ya Auntie Ma takyagiyina. Alina ya kitaawe. yes sir. Yamugamba owahe ngende munda mbuuze oba waliwo akwetaaga kale kati njaga tumanye ate Naomi aze mu maka gano kukola ki bannange muzikirize tandikirawo ekitundu ekigenda okuba ekyokubiri kona gafulumye dda wano wenyini ku Video Joke Films Official mu ngeri ey'enjawulo ate mugenda kuŋŋanya entumire ku bantu bano munnange abasobola ate okunziruukirira mukadde ate we nafiirwa mwannyinaze bambi Nakalema Ana Flavia katufaako akaana ka mami ka last born k'omugenzi mami Peruthi bitalo nnyo naye tewali byakuza Helen webale nnyo best Helen okuva mu F4 ate patana Chelsea webale nnyo amabugo gatuuka Sharon nawe webale kunziruukirira mukama wange Jack Steer thank you so much Vijay Shivo webale nnyo Bahani thank you so much eno katulina masiko webale nnyo Babi Filimuzi oba Babi 75 thank you so much Best Teopista Teopista Nakabugo thank you Best Stella thank you so much Nalukenge Best Saida webale nnyo munnange ate nga kwotadde Erina Mirembe thank you okuva mu F4 Engineer Wire webale byanjawulo Best Davis Ashaba Mukama thank you Best Birungi Fiona webale nnyo Best Sylvia Nyandera thank you so much bambi mwebale nnyo mwebale ddala ate okulabika nga ate tambula nange mu kaseera kakazigizigi bwe katyo amabugo n'amataaba emwaweereza Best Hamis Kakaire thank you so much kabraza Best Zaina webale nnyo okuva mu F5 Best A3 Irene thank you so much Kablaza Vijay Stivo patana webale nnyo naawe webalire ddala ne mama omuneebalize obubaka bwatuuka thank you so much mami Stivo Best Viola Natukunda thank you so much waliwo Best wange bambi erinnya lyo saalifuna naye nga ali ku code 665 thank you so much bannange nasiima Best F Helen thank you so much Sister wange Margaret Nansereko webale nnyo munnange Shanita A1 Shanita thank you so much A1 Edith thank you so much Mami Peruthi Namgerwa thank you so much Susan Kemigisha thank you so much Julian Atuhaire thank you so much over kwa Atuhaire Filimuzi Atuhaire Julian Filimuzi YouTube channel ye yakotadde ate ne Besti Kasisi Mariam Nachiria nange naye webale nnyo webalire ddala obaka bwatuuka roughly bannaffe okuva mu family za JKB family community sako mwebale nnyo Renzoli Erigoni Victoria Albert Nairo ne Katonga mwebale okutwaliza awamu nga kwotadde n'abazannyi kwegamba abazannyi b'omu firimu eri ku channel ya Nalongo Rachel Nalongo Rachel naye webale nnyo mukwano kubanga akola kyamaanyi nnyo mukadde ako naye nga ate abazannyi ba Broken
given but not broken movie okuva ku Narongo Rachel film zobaka bwatuuka. Thank you so much. Banange simanyani wakwebaza, simanyani wakuleka batali mu family base kinoomu. I don't know what to say, but I'm really appreciative. Thank you so much. Banange kanyinaze bwetu etwakasiibula tewali kyakozza. Bagazo nako olungi katsinkane mu kamuvi akaddako party edaka. It's my boy VJ Joshke. Salongo, a video more value, the value created by both you and me, your own hands-made celebrity. I love you, my besties. Oh.